Olowooza okuvaawo kwa Honorable Sseggirinya Kawempe eneesigala kyekimu? Nze ndowooza waliwo ebintu oba abantu abatadizikaawo nga si kyangu kubazzaawo. Enkola ya Honorable Sseggirinya nkola yiye. Ngera lumbu abaneyiye akolamu ebintu bye nkola yiye. Ligenda kuba oba era kyawulikika dda nti ddibu ddene eri Kawempe, eri Kampala, eri ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Kubanga mu nkola ye ey'ebintu ffe tusobola okwogera wano bye twogedde ate ne bitatuuka nnyo Sseggirinya ebibye byayogedde gye bituuse. Kubanga ne mu kufa kwe ne mu bulwadde bwe obadde olaba ebigambo byayogeranga be bamu ndowooza abantu abakyayina ne ku busawundi obuli popular ennyo ku TikTok okwo kaawedde mu dda. So agenda tugenda musubwa nnyo nga bannayuganda ffenna sina Kawempe yokka. Tugenda musubwa nnyo Honorable. Ebintu Honorable Sseggirinya byabadde akozeeko kati okuli ng'amalwaliro n'ebirala ebitono ebigasa bannakawempe olwaleero. Olowooza oba gwe mu kumanyako eriyo MP yonna oba omukulembeze mu Kawempe eyali abikozeeko ku sipiidi Sseggirinya gy'abikolerako mu kiseera we yajjira n'okusinza ne ku kiseera kyeyajjiramu okubeera MP? Ndowooza ye yasooka okukikola nga bwe yakikola. Kyova olaba abantu baabuuzanga nnyo ssente azijjawa. N'abalala okugamba nti atulabisa. Naye mu butambi bwe obumu omukulu yannyonnyola n'agamba ssente ze ez'emmotoka, mikwano gye. So tekyewuunyisa nnyo. Ate era ebintu bye yali akoze si bye ebinene nnyo ebiyinza obwawaaza amatu. Kubanga ojja kusanga nti eddwaliro ng'eryo oba yapangisa n'akola partnership ne Land Road. Kweganga ayina gy'asobola okusaka n'ajja eddagala. Naddala eddagala essaamusaamu. Kuba era teyakola ddwaliro nti azimbye Lubowa. Wabula yakola eddwaliro omuntu wa bulijjo ekisujja kimulumbye ekiro wayinza ossookera. Oba mu kubyogerako mu ngeri y'okubyogera yabyogeranga nga abigeza nga birabika nti binene bisukkuluma ku abamu nga bisukkuluma ku ndowooza zaabwe. Enkola ye ey'ebintu ebadde is a true media personality era nga we yasoma diploma ye mu bintu by'amawulire nti amanyi okukola olugero, amanyi n'okwogera olugero olwo n'alunyumya era ne lunyumira abantu era ng'amanyi okuvuga pointi ye n'agituusa waakola ki wayagala. So ndowooza ekyo nakyo kisobola oleetera abantu amolowooza nti ebintu bino byali bigazi nnyo okusinga nga bisukka ku ndowooza zo gye balina. Butono bwabyo era eyo gye baabikola byali bigazi. Nze nali ndabyeko mu bulamu bwange kwa nali ninaanyeeko omu ku babaka abayina enkola ng'eyo. Toyinza kumanya nti abantu bafa. Toyinza kumanya nti abantu balwala mpaka ng'oguze ambulance. Mpaka ng'oguze emmotoka. Kwa omubaka oyo yayina ndowooza emmotoka zaalinga 4 ezaali ziyamba ku bantu batambuliza emirambo okutambuza abalwadde waabwe. Mwalimu ambulance, mwalimu kigege, mwalimu coaster, mwalimu pick-up. Bena nga yabizona yaziguze zize. Nga zonna aziguze ziyambe ku bantu mu ngeri eyo. Kati kiri kye tugamba nti bw'otunuulira emmotoka ennya abantu balina emmotoka ezimu zivundirana mu compound zaabwe. Naye omulimu kyeki kyegambye nti wadde mu butono bw'ebintu bya Honorable Sseggirinya bye yakola ffe abatali Kawempe tetuyinza kumanya bugazi bwabyo okuggyako bali abaliyo. Muganda wange abantu bafa buli lunaku b'otamanyi. Abantu balwala buli lunaku. Kati olwaliro Honorable omugenzi yafudde ne tumanyi ensi eyo nemutegedde okuba nti abadde musajja w'amaanyi naye tekitegeeza nti yekka yakoze ki bangi nti ne mu ssaawa yakutukidde bangi era abaali badde bakola ki ababangi nnyo abaafudde essaawa eyo. Nkugerezeemu ku mmotoka emu kati nga ambulance nkulage omubaka agigula kiki kyayitamu. Emmotoka eyo ekeera n'efuna essimu nga waliwo akutukidde ekiruddu oba emulago. Ekitono ennyo amafuta n'enywa ekitono
nenywaga ebiri kati jjukira emmotoka ezo zitambula ku speed kitegeeza ebiri ziba na ntono naye kale katubala emerika ebiri omuntu agivuga olina omuteerako kale katugambe muntu wonnyo nnyo ajja tegeera omutwalo waakiri anywemu akasoda oba akola atya naye ate era alina okubeeramu n'akasente bweyabika omupiira kubanga jjukira gwogenza okujja ekiruddu tayina ate newaka gyava balina okulya newaka omuntu oyo gyavudde akuyambako givuga balina okulya kitegeeza buli lunaku lwekedde ng'ate terusobola yiyita nga teyitiddwa ekitono emitwalo emika 5 naye ate eba ekyakima ow'ekiruddu nga waliwo ayafudde omulala gamba waliwo n'omulwadde ku kyalo wali eri mu lusalo omukyala agenda okuzaala bakuyita abantu bano tebabaamu wadde n'ekikumi naddala mu bitundu byaffe eno kati nja kugereza omuntu okuyita ng'ali Kannyogoga wansi eyo Namuwongo kyansi ntono nnyo nti omuntu ono alina obusobozi bw'emitwalo 2-3 gamba nti omuntu atuukira okuyitibwa ambulensi aba agezezzaako ajja kwesanga nga kyabadde alina nti etwalibwa nti kale yakutuyamba nti aba olwedde amaze okujjanjabako nekigaana bamugamba ono omuntu nomunaye yeetaaga kukolawa yeetaaga kwongera mu ddwaliro eddala ezo za bbeeyi woba ogenda pangisa privately ekirala eza gavumenti ndowooza mu covid awo enafiirense kuba abalambulensi zonna ndowooza nga n'ezabannabyabufuzi bazitaddemu mu ggwanga lyonna nga ziri mu 125 ku population y'abantu miliyoni 4+. Sokole kati abakulembeze biseera mu parliament abantu baliyo bameka abakiise baliyo bameka. Era babadde mu 5 awo okumala akabanga naye nga babala nezaabwe ze baguzi nga wogamba kati ng'omubaka Honorable Simbwa John we yayina ye. Ngezo nazo bazikoledde ki bazibaliddemu ng'eggwanga lyonna mu time ya covid lyali mu ambulance 125 ezisobola okutambula. District ziri mmeka mu Uganda? 10 nga 3 kati 10 mu bwe wato. So tubale nti buli district bogenda kwa village bi district buli ayina ambulance. Ngati waliwo abatayina ddala so ye mbeera Uganda mwe tuli era bye bimu kubikaka abakulembeze abamu abayina emitima emigazi kati nga Honorable Seggirinya okuba nti basobola okugula ambulance ngezo okuba nti asobola okukwata ennyumba ng'eno we tuli n'agikola mu akalwalira akatonotono waakiri ajja kusabanga panado mu mikwano gye amuteekeyo omuntu yenna azze n'emergency amanye nti wali nsobola otuukirawo omusawo waawo ne wampa buwika panado ne bannyongerayo ekawempe ku rifaaro at least ensonga ng'ezo. Bwe tuva ekawempe ne tudda mu NUP ng'ekibiina ekikulira oludda oluvuganya gavumenti omukulu omugenzi Honorable Seggirinya Muhammad mwabadde aweerereza mu NUP mwinamu Baseggirinya abalala bameka? Abantu gye bali abakoledde eggwanga buli omu mu ngeri ye omanyi ffenna tuli banjawulo era nga woolaba nti fingerprints tezisobola faanagana buli omu ayina yiye ndowooza n'emmunye zino tovola aliwo enzigi ze batunulamu obutunuzi ne lweggula so abantu buli omu akoledde eggwanga mu ngeri ye. Tulimu NUP mu kifaananyi yes mu NUP naye nga mu kifaananyi Honorable Seggirinya mwabadde atambuliza ensonga ye ekiti ekyo akibaddemu bwomu mu ngeri gy'abadde atambuzaamu emirimu gye. Ng'oggyeko abantu babadde aweereza olowooza Seggirinya ebbanga lyakoze abadde appreciated enough by ekibiina nga NUP? Okutwaliza wamu naye era nga we nagambye nti obukulembeze buva eri Katonda naye ng'okutwaliza awamu Honorable abadde appreciated naddala ku kye tuyita formal channels ez'ekibiina nti president secretary general formal channels ezo Seggirinya abadde appreciated ng'era y'omu ku bazira ba NUP abantu abalwana ekibiina ekyo kikule kibeerewo kimanyikwe era nga tuli ba mukisa okuba nti tubaddeko mu bulamu nitulaba abantu nga ye abayina story ze tusobola okwogerako
mu Uganda empya eri okumpi okujja omwana yava e Masaka n'aleetebwa obuleete bw'omuntu ku kiroole e Kampala waakiri asome n'afuuka ensonga n'afuuka kansala n'afuuka road kansala mpaka mu parliament omwana yatandikira mu kkubo obukubi amasimu so his story is a big one yo story yenyumirizibwamu ng'eggwanga eri abaavu n'abagagga ye story esobola okwogerwako era nga nzikiriza nti ekibiina naffe abakigoberera naffe abakirimu tusiima emirimu omukulu gyakoledde eggwanga ne gyakoledde ekibiina naye nga at least the official channels of the party zo ziraga nti zasiima era zisiima emirimu omugenzi gyakolera ekibiina. Bw'otambulatambula ebweru eyo gyonabaddeko mu kibuga n'engwako mu biboozi by'abantu nga bagamba nti nga Sseggirinya tannaba na kuziikibwa abantu era bano babeera mu kibiina kye bangi batandise dda okwesunga ekifo kye nga nawuliddeko kyesinaako obukakafu nti waliwo n'abakubisiza dda ebipande nga baagala okudda ebipande ebiraga nti beegwanyisa ekifo kye kyalimu kyabaddemu. Ebyo by'obufuzi biba byakulondebwamu bantu ne woba okoze nnyo ne woba okoze otya olaba ne Museveni alina amamundu tumweyimbamu so political positions ziba zakulondebwamu era abamu kuba bwe bagamba baakuba ebipande already ebimu baali baabikuba dda byavuddeyo buvi omubaka era byaliyo kyengamba nti kati byavuddeyo buvi saawa zino nga Kawempe yeemu ndowooza ku bifo Kawempe yeemu ku bifo oba otambulatambula mu Kampala muno mwoyinza okusanga ebipande eby'abantu abaagala Kawempe Lubaga simanyi lwaki sayidize eyo ebyobufuzi byakwata mangu akati naye era oluusi kiva ku nkola y'ababaka abaliwo nze wano nzijukira wakati wa 2011 ne 2016 ye tayimu ndowooza Makindye East gye yasinga obeeramu ebyobufuzi oba wali mu eri eno engeri Honorable Simbwa gye yakolangamu ebyobufuzi bye eyagala okufaanana eya Honorable Sseggirinya ambulance zaaliwo amamotoka agaziika ndowooza buli zooni mu Makindye East wano yayambala ku mujoozi gwa Simbwa Cup ziri mu zooni 12 buli zooni yagulibwa omujoozi eno basamba mbuzi eri basamba nte ababaka babaka ebibiina by'abakyala kati olw'okuba eyo enkola ebeerawo kireetera abakuvuganya okwagala okukola ebintu byebimu era tujjukira nti mu kiseera ekyo Honorable Elijah ndowooza yali LC5 naye yateekawo nnyo embeera okusobola okufaananako neeno noono kyakola kati kiŋŋambisa ekyo nti ebifaananyi ebyo okuvaayo abantu lwa intaneti ono nze mu ndowooza yange lwa intaneti ono baayagadde bijjayo okufunirako likes na biki naye bibaddemu kubanga buli constituency weebeeramu abantu abakozi politics waayo atera okuba ki waggulu kati tosobola kujja nti oyagala kwesimba ku Honorable Sseggirinya ne ku bukozi bwabaddeko n'otatandika mangu oba n'otakola oba n'otepublicizinga fene waffe yewatali bipande byabagenda okwesimbawo nakirabyeko waggulu awo naye saategeeza mu Kawempe ku nguudo yita mu Lubaga kwebiri naye nga ne mu Kawempe mwennyini already bibadde bikola ki kwebiri so ebintu ebimu abantu abamu babyogera olw'ensonga ezo naziri naye era nze nsiba neesiba ku kintu kimu obukulembeze Katonda yabugaba ate eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda era essaawa entuufu weenaaba etuuse weza twagala oba tetwagala abantu bajja kujja beesimbewo mu ekyo ekifo naye nga kyensinga okusaba era okwagala ng'ate ndi mugumu kyekijja okuba era ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kigenda kuddamu kitwale ekifo ekyo nga twongere okuggumiza demokurasiya twongere okuggumiza obuweereza eri abantu
ne message yaffe ey'enkyukakyuka eyongera okutambula ng'era omugenzi we yagambanga nti tetumugambanga rest in peace tugambe nga fight hard Mr. Update kitegeeza nti yali ayagala wadde ne mu butabeerawo bwe tusigale nga tulwana era Mr. Update twagala okusuubiza nti wadde naffe tuli eno mu Makindye East ng'era ejjo we twabadde ku luguudo lw'Egayaza eyo nga tukutwala mu makaago tujja kusigala nga tulwana era ekifo ekyo kidde mu mikono emituufu. Wabaddewo jjo ebigambo mu Paalamenti ebyenjawulo nga bagamba nti mu kungubagira omugenzi Muhammad Sseggirinya nti ba cabinet ministers tekwabaddeyo n'omu okujjako Speaker wa Parliament era ne babibuuzibwa nti bo tebabadde bakagamba nti okulwala kwa Sseggirinya sako n'okufa kwe tebibakwatako tebali concerned nga bo. Ati tuddayo ku kiri kye twasoose okwogerako executive ekulira Mwami Yoweri Museveni ekutte buli mukono gwa gavumenti gibeesatu amasiga n'egateeka mu nkwawa n'egavugisa ebintu ebikyamu. Simanyi kiki kyabadde mu mitwe gy'abaminisita abo obutalabika nga munnaabwe aleeteddwa okwongera okumukungubagira mu Parliament. Naye nze nja kulowooza nti ebimu ku byo ze ensonyi kubanga Parliament eyo y'emu yasirika ng'ate eyina amaanyi agasobola okuteekawo embeera nga babaka bano basibibwa ku bisanga ebijweteke. Parliament eyo y'emu ng'ate yeeyisa era yeekola amateeka yasirika ng'amateeka g'eggwanga lino gamenyebwa mu ngeri y'okumma ababaka bannaabwe beiru ku bisanga ebijweteke paka ne kati bye bitannafunibwako bujulizi buluma ababaka bano. So ndowooza kabadde kafansonyi abantu abo obutalabika naye ng'ate kibi eri koligi munnaabwe kyekiri kye nagambye nti bagira bakola ku bantu effujjo we linaabaddira simanyi oba kinaaba kirungi ffenna tetukyagala kuba teri alina monopoly on violence. Kyotegeeza nti nno bano obutajja bonna kyabaddemu ekikungo oba okubakunga n'okuteesa nti ffe tetugenda kugendayo. Kyonna kye kyabadde kuba sijja boogerera saabaddeyo siri mubaka siina n'omu gwe nayogedde naye naye kye baakoze kyalaze ekifaananyi ekibi eri Parliament eri eggwanga. Kati kye baakoze ffe kituleetera okufuna endowooza zaffe kyekiri kyegambye nti bayinza okuba kafansonyi olw'okuba baasirika nga bannaabwe batulugunyizibwa olw'okuba baasirika nga bannaabwe basibwa emyaka 2 kati gwe weewuunya omubaka wa Parliament bw'abeera ng'asobola okunyigibwa waatyo emyaka 2 kati nze olwo bakulumpagi waabwe nga n'obulamu bwe si bulungi nga bwetaaga okulwanira okulaba ng'afuna mu byonna ffe kye twagala okusuubiza eggwanga lino nti ffe weetuli ne banaakola bye banaakola tujja sigala mu lutalo luno olw'okulaba nti ensi yaffe etereera tujja kusigala mu lutalo luno olw'okulaba nti abaana baffe be tulizaala oba abamu kufa abazadde abaana baffe bakulira mu Uganda eyeeyagaza Uganda mwe basobola okufunira bail ne bonds Uganda amateeka mwe gakolera Uganda eyina essuubi era olutalo Mr. Update lwabadde alwanako ffe nga bannankyukakyuka tetugenda zikiza. Kakati abwembanga namwe mujja mu Parliament naawe nkutwaliddemu yadde sikakasa naye nga abavubuka era nga ggwe ekitiibwa tukizza eri Mukama beesunga okujja mu Parliament. Kakati nga Parliament y'emu tesobola kulwanirira kubanga naawe nkya senga bakulu mpagi obeera MP Honorable bakulu mpagi Calvin akiikirira Makindye East gavumenti ereese okuleeta wasobola okubaawo ensonga yo neekusibya okitegeera oba ne babaka banne abalala ne mbaka muno omulala kati ate Parliament ey'omulundi gwammwe yo mugisuubira okubeera nga yo esobola okubeera nga esobola balwanirira okubanga tebeera ng'ene kubanga nga bwogambye nti eno Parliament y'omulundi guno
teyasobola kulwanirira ababaka bano nga basibiddwa. Mwe mulina obwesigwa mu palamenti ezammwe ze mugiramu ebisanja byammwe nti palamenti ezinabeera ebiseera ebyo zijja kuba zisobola okubalwanirira mu mbeera yonna, ku mutendera gwonna, ku buli nsonga yonna, nga sengana mwe bamukwatiddwa ku nsonga ez'enjawulo nga za Ssegirinya. Tugenda kutandika n'ensonga enkulu because parliamentary business eddukanyizibwa nnyo ku numbers. So Katonda waali bakkiriza ekitiibwa ky'ompadde ssebo. Ekitiibwa ky'ompadde Katonda waali bakkiriza buno obukya buziba ne neesanga nga ndi mu nju eyo gye bayita guest house. Naye even before newe mbasigenze nze nga munnankyukakyuka kyenwanako kyenwanye